Breaking news. Pastor Bujingo asimatuse nate endiga zizino zimukute bibino akatambi emaso ngakoletedde video no jimpereka like kikulu nnyo. Pastor Bujingo akakasiza obulamu bwe buli mumatiga. Wabaawo abatutambulirako naye gaapu tewali. Kyovola bawadde baakakasa nti bankumidde ddala. Kati nabo bakimanyi nti okunzirira si kyangu. Obulamu bwange ate buli safe nakamu era nga abatemu abayagala okubanga banzijawo bakyayagalira ddala okunzita ebyo bigambo bya Pastor Bujingo bwabadde abulira era nga alaze obutali bumativu eri obulamu bwe era nga akakasiza ddala nti abatemu bo tebazikizanga bakyamwagalira ddala okubanga obuli abamutta nga bwe batta mukwano gwe Nfanfewe Richard. Nja kusabira awo wennyini video gintereko ka like kikulu nnyo ate gwe atulaba omulimu gusooka subscribinga ate twengera okubanga tutambulira ddala kalimi kajja mu personal katika all ate nkubulire nti Pastor Bujingo akakasiza anti ebya Pentagon birabika nga bimulumiza omutwe era nga bwati bwagamba towuliranga gasiya wabasula mu toilet nga bagamba mbo babanja Pentagon kirabika sigizimbe. Pastor Bujingo asise musanyufu n'ebigenda maaso naddala ate kwabo abali mu kubanga bamuyisamu eggaali entakera agamba anti ebya Pentagon mubirekerawo bibuza kati amasasi yalaze nti obulamu bwe buli mumatiga nti oluvannyuma lw'okubanga byonna byabeerawo ati yasobola kubanga asigala kyekimu era nga ono atambulira ku ddala abakumi naye ng'agamba okusinziira kubalabira ewala obukuumi bukyeyongera ddala okubanga bwetaaga ku bulamu bwe anti abamunoonya oba abalwagala omutta bo tebazikizanga mpaka nakati. Pastor Aloysius Bujingo waliwo ekintu kyenjagala amumbuliremu gwe wenna andaba essaawa eno video za Bujingo zino bw'oba wegendereza kizibu okulaba video zisatu mu nfunda mu kubulira okw'enjawulo nga tayogera ku masasi gano. Olowooza kigendererwa ki era lwaki buli lwavaayo okwogera ojja kuwuliramu emboozi bw'etaabe ya Pentagon ejja kuba mboozi ya masasi ejja kuba mboozi ya Richard. Gwe olowooza abaana ba Richard ebintu bino babiraba oba famire ye oba abantu be tebabawulira batya? Awo njagala tutambulire naye nga ye akakasiza ddala anti abatta mukwano gwe Richard Nfanfewe bakyayagala naye okubanga bamutta. Ekibuzo kiri nti binakomawa ebinakomaddi bino. Awo nyini nja kujjukiza mikwano gyaffe aba international conference gwagala okugendako e Canada omukisa guno oweguli akwate semyo abakulu bakubireko ate okumanya enteekateeka zonna nga bwe zinatambula. International conference on maternal and child health mwogenda okubanga oyita ate bano nga bayina offices wali enalia basobola okubanga bakwasaganya bulungi nnyo ate nolema kugwa mu bafere bano bakutwala e Canada ku bbeeyi ensamusamu. Kwata we semyo by inbox ku WhatsApp ate okumanya ebisinga akalanku kali awo akatambula mu video wansi oba number ya 31 ji WhatsAppingeko okumanya byonna nga bwe binatambula. Kankwe Pastor Aloysius Bujingo adabukidde abambanja Pentagon awamu nabo abakyabuuza ebiwundu bye ebyamasasi. Katandike n'ebyamasasi. Gwe weebuuze lwaki yakuba amasasi teyagakuba n'emabega n'emaaso nawa yagakubamu kuba yali amanyi nti bali mwaba babiri. Wateekwa okuba we yamugamba nti tuli babiri. Ensi eyinza obutamutegeera naye taliyekweka Katonda. Era mbeera kufa abo bonna bannanfuusi bandibyogedde ebyo bandibadde ku ntaana yange nga boogera omusajja eyajjawo okusasuza abantu nga bagenda mu lukuŋŋaana. Tufiiriddwa omusajja atazikawo ani gwe mwali muzizaawo embaata. Musajja akuba enkuŋŋaana ez'obwereere abalala wandi bawulidde nga bavaayo nga bagamba omusajja oyo ye yabuulira abantu nti Bayibuli yennyiririzigwamu. Tufiiriddwa omusajja atazikawo. Ani anaaba n'amafuta ngaago ate erya ntama nkyaliwo ate era wendi ate sivaawo Mukama yampa mbulira ekigambo. Katonda ku lwa Richard Muhumuza komando wa SFC eyanjagala ate n'akola omulimo nga bw'ateekeddwa okugukola n'awaayo obulamu. Amasasi n'agamira agankwatako gaali asatu. Katonda yamanyi lwaki tegayingira. Abasezi bonna bagamba gakwatawa. Ekyo kijja kubaluma okutuuka mwenole mulifa nga nkyali mulamu. Tojja kulaba kiwundu kyange ng'oli musezi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Mwambye eki ekyo kijja kuluma buli musezi paka lwalifa nga nze ndi mulamu
niye tewali musezi omuntu w'omutima omubi taliraba ku biwundu bye nafuna afunemu ki? Olina eddembe okukkiriza nti gankwata, olina eddembe obutakkiriza nti gankwata. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali ebulaya n'ompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali ebulaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abana Adamu. Bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli ebulaya mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 Kati Katonda nga akozeseza abantu, ng'akozeseza Richard n'ensigaza obulamu, ng'akozeseza gavumenti. Wabawo akasajja akagamba sigino omusajja agimaze ajjayo ebitala amatu yagasala mu sekendi busekendi. Yesu n'agaba kanagandi tetulwana tutyo. N'agazaako akasajja akawulira obulumi n'amatu ne gagalaba nga gagwa, naye Yesu n'agakwata n'agazaako akoko ne kabivaamu. Be kaba kaabiddamu kaba kasiru nnyo, obeera Mukama engalo ez'amaanyi. Omuntu ng'ossebo ne bw'omusibamu omuguwa tagenda mu kyaki nga talina ssente, akimanye esaala gy'omugamba ejja kuba yakugula. Abasajja abo nga babuulira enjiri eddakiika nga 10 zokka, ewasigadde ne babuulira ebigambo nga byonna bigenda mu buleegana mu nsawo. Naawe okiwulira buulizi nti leero kino kyo akifumise mu nsawo butereevu. Bakyali balamu tebannafa era nange saagala bafe, naye mu kkanisa zaabwe kati muzeemuuko ku magezi. So waliwo bye tukoze nga si ttaka ate nga si rediyo. Richard Muhumuza, komando wa SFC, eyanjagala ate n'akola omulimo nga bw'ateekeddwa okugukola. Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com.